Seetaaga muntu kumpalanirako. No, I don't actually believe that two people can have exactly the same opinion about a person. No. Kubanga ffenna tulina experiences ezaffe. Okitegeera kubanga kati Yesindi bw'atyo bwe yavuddeyo n'ategeeza nga ye watayagala bantu bamuwalanireko. Abeera alina ensonga ze lwaki awalana oyo omuntu. Naye nga muli mutya baddiya, mwasiga emitya mwasize emitya, kasibire muli bulungi yonna yonna gye muli okulabira. Gwe wena tannaba kusubscribinga mukwano, kusaba sooka osubscribinge wano eno ku Merank News, liking eno video, sharinga, commenting, teekako notification bell ako akadde muteekayo videos obeere nga tozisubwa. Ba returning subscribers bagala nnyo akensuso kye mukola kya kabi nnyo baddiya, era mbasaba temujjanga okwo baddiya. Munange Cindy yabaddeko ku live ya Crystal Panda ne Bruno K gye babeera nayo eyo ekiro gye bayita Kyampanya. Munange n'atugamba Bruno ye tayagala bintu bya kubeera nga abantu bamuwalanirako. Mujjukireko Cindy bamukyazaako ku radio Crystal Panda gy'akola awo emabegako, era waliwo obuklips obwali butambula awo ku TikTok nga bungi nnyo nnyo nnyo. Kweyo live bateekako live ku TikTok, baali live ku radio then ne bateekako ne live ku TikTok. Nga bwe mumanyi ebintu by'ennaku zino abantu babeera live ku radio oba ku TV then ne bateekako ne live endala ku TikTok ne live endala ku Facebook. So munange bwe bateekako live eno ku TikTok abantu ne batandika oyisa eggaali mu Crystal Panda kuba bamanyi mbuno Crystal Panda ali ttiimu Shiba, ne bamuyisaamu awo eggaali nga bateekayo comments ezisabula Crystal Panda. So munange ye Cindy we yaziraba n'amugamba mpa wanene essimu, n'abayisaamu awo eggaali bonna bonna abaali bawandiika comments embi eri Crystal Panda. Naye abantu bo ne bavaayo ne bagamba buno bo baali bakikola lwakuba bamanyi Crystal Panda ali ttiimu Shiba, era munda mu mutima gwe bo baali bamanyi si musanyufu ng'ali awo ne Cindy wadde nga yamukyazizza, bo bamanyi omutima gwe si musanyufu, bo bamanyi omutima gwe ayagala Shiba. So munange bazzeemu ne bamukyaza ku eno live gye bakola ekiro ne Bruno K. Crystal Panda gy'akola ne Bruno K ekiro. Navaayo n'agamba ye talina buzibu na muntu yenna kuwagira Shiba. N'agamba era yamanyi Shiba muntu mulungi, talina buzibu kubanga baaliko ab'emikwano, era alina n'ebintu bye yamukolera bingi nnyo ebirungi. Yamulabirira ng'alina olubuto paka ku myezi 9 we yatuukira okuzaala, ng'amulabirira nga buli lunaku ajja n'amuceekingako, n'amuleetera fruits ez'enjawulo buli lunaku, ng'amubuuza ye kati ofiiringa otya, tutambulemuko. Yamufaako nnyo bambi Shiba Kalungi, mbu yafa nnyo ku Cindy nga Cindy ali lubuto, era yamanyi Shiba muntu mulungi alina omutima omulungi, era omuntu wavaayo n'agamba mbuno ye awagira Shiba tawagira Cindy. Buno ye Cindy takirinaamu buzibu wadde n'akamu wadde n'akatono. Amanyi Shiba muntu mulungi, balina ensonga zaabwe ezaabaawula wadde ezo ensonga zaaliwo, naye still asigala appreciatinga ebyo byonna Shiba bye yamukolera. Mujjukire Cindy yawandiikirako ne Shiba akayimba, yamuwandiikirako awo akayimba ko obuyimba bwa Shiba obwo obwasooka, waliwo oluyimba Cindy lwe yamuwandiikira. So munange baali ba mikwano, era kyenjagala bambi ku Cindy appreciatinga ebyo byonna yabyogedde Shiba bye yamukolera nga ali lubuto, era n'asiima era n'agamba ye tamulinaako buzibu, talina buzibu kuba Shibaholics abawagira Shiba bonna tabalinaako buzibu kuba bamanyi bawagira omuntu omulungi, omuntu alina omutima omulungi. Era n'agamba n'abo abawagira ye Cindy tayagala babeere nga bamuwalanirako, tayagala ebyo bya kumuwalanirako.
so munange ngenda kuba mbalekirako wano eno ka vidiyo mubiwulire byonna byonna nga bwe byabadde nga biva mu kamwa ke kennyini. So baddiya vidiyo yino kambere nga ngibalekerako naye nga mubeere bulungi mweraba. Seetaaga muntu kumpalanirako. No, I don't actually believe that two people can have exactly the same opinion about a person. No. Kubanga ffenna tulina experiences ezaffe. Okitegeera kubanga kati omuntu gwe mugamba nti mwagala nnyo nange once upon a time nali mwagala nnyo nga badde wange nga mmanyi ewange amanyi she took care of me when I was pregnant. The entire 9 months she took care of me. So I know that there's this beautiful Hold on. So Sheba was taking care of you when you were pregnant? Oh, absolutely. She brought me a different fruit every single day. Like, wow. You know, if she brings me a watermelon today, tomorrow she'll bring me a mango. After the mango, she'll bring me an apple. Like, every day she brought me a different fruit. Like, she came to my home every day to make sure that I'm eating well. Have I got some exercise? And she would walk around with me. Like, she took care of me my entire pregnancy. Wow. So I know that she has that beautiful bit about her. You understand? So that's why I don't get mad at people. No. I have my own issues that came out of that relationship. But I know that this person is actually a beautiful human being. From my statements or whatever happened, it rubbed off in a certain way and we are stuck in this situation. But I am aware that you understand? I don't feel like, oh, it's all the way bad and nothing about it. No, it's not that. So that is why when Sango Mutunga Mwagala, I literally have no issue with it.